Congratulations Derick, you are radio okosako muna 256 ebulaya watandise okubeera nga wabanyumira anti abafunye akalimo ngenda kubeera nga nkakutuusaako oli ku Wonderboy UG Buterevu ne Vicky exclusive mukwano nkwanirizaako nnyo akankusabe video eno jimpeleka like. Thank you so much for subscribing. Ya omulimo gwe mukola tugulaba nawe atanaba ku subscribing akatukusaba otweyungeko nga okwata ku pencil eri subscribing akwata mukado olumalo subscribing akajje mu personalize okateke mu all buli kyetuteekayo ogenda kubanga okifuna Buterevu awo ku simu yo ku computer yo oba ku tabu yo. As usual, we are powered by Biva Organic and Hajat Kalodo. Baye kwate batuteekamu omusimbi okulaba nga tukufeefetta amawulire mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda tugakutuuseeko. Derick wa Radio 256 ne mwana muwala Muna bagezezzaako okubeera nga banoonya kiki kye bakola mu bitundu ebyo ebya London oba mu Europe, naye oba oli awo Mukama n'abavunula essaala zaabwe ne basobola okufuna akalimo. Era wenjogerera nga essaawa zino Derick wa Radio kosaako muna 256 kati bakakalabya. Jjukira nti mabega kaawo Calvin Kayanja yavaayo n'ategeeza ku nsonga nti Derick yali anoonya kufuna butuuze mu nsi ndala okosaako muna. That's why nti bo bagenda e London ate basobola kukomawo na bannaabwe oba na ttiimu gye bagenda nayo ku mulundi guli bo ne basigalayo. Wabula kitegerekesa olunaku olwaleero nti at least bo basobodde okufunayo akalimo era kati batandise okubeera nga bakakkalabya. Naddala Derick ye wetwogerera essaawa zino nga kati akalimo kalina akamusasula ensimbi ezimusobozesa okusobola okuyimirirawo ye ne Muna ne bw'aba takola essaawa z'olwaleero, wabula omulimo Derick ye gwe yasobodde okufuna gusobola okubayimirizaawo. So mwenna ababawagira abadde beeraliikirira okuva edda nedda nti Europe banaamalako London anaasoboka, yes Mukama asobodde okubeera ng'oba oli awo abakwatirako n'okugonzagonzaamuko ku misanvu gye babadde bateekeddwa okubeera ng'oba oli awo bayitamu nabwe kityo mwonnange ne beefunira akalimo. Era wenjogerera essaawa zino bitambula bukwakko kuzaako emabega katono nnyo gwe wenna ataasobola kubeera ng'okimanya. Derick bagenda mu December era baali balinayo show eyali erina okubeera mu London ng'ennaku z'omwezi lumu. Kati show eyo bagenda n'abayimbi nga Fik Family ne bagenda n'abayimbi nga Chosen Becky, era ku eyo show kwagenderako ba bloggers ab'enjawulo okuli Faluko wa Gospel Live ne kugenderako n'abalala. Wabula twategeera ensonga entuufu oba ensonga enkulu eyali etwazizza Derick ne Muna nti baali tebagenze bugenzi nga bo nti balinayo ekyamaanyi ekibatutte, wabula okugyako nti ba promoters abategeka show eyo eyaliyo ng'ennaku z'omwezi lumu January oba eyaliyo nga omwaka ku ntandikwa y'omwaka guno be baali basasudde ba Derick ne Muna ne babakolera ku bya tickets ne visa okusobola okuba nga bagenda mu London. Nga ensonga yabatwaza kyategerekeka mu lwatu nti mwana wattu abaali bagenze ku attractinga oba kwongera show giwamaanyi. Jjukira nti muzze nga mulaba Derick ne Muna emirundi mingi naye nga temubalabangako nga baperforminga ku lunaku olwo lwennyini era lwe twagenda maaso n'okuba nga tulaba show yaabwe oba performance yaabwe eyasookera ddala okubeera nga bali ku stage bakyamula abantu. Buli muntu yavaayo n'asobola okubeera nga appreciatinga Muna ne Derick nti ddala weewaawo talent yaabwe eyina wanene oba wangi weesobola okgenda mu maaso n'okubeera nga ebatuusa. So ndowooza gwe abadde tamanyi lwaki Muna ne Derick tumwogerako ku nsonga eno ofunye ensonga entuufu lwaki kiri bwe kityo olunaku olwaleero. Nkukubiriza okusigala ku mukutu guno Wonderboy UG n'omukutu guno Vicky exclusive osobole okubeera ng'oba oli awo ofuna updates zonna ku side ne side, era teweerabira nti buli lwo subscribinga ebipya bingi bigenda maaso n'okubeera ng'oba oli awo
bijja butereevu ku ssimu yo. Kale n'olwekyo nkugamba nti bw'oba olina ky'osuubiddwa okulaba mu vidiyo eno nga wandyagadde okubeera ng'okimanya, osobola okiteeka mu comment section awo wansi. Sinakindi n'ogenda bugenzi mu previous videos zaffe n'owetegereza no scrollinga, oyinza okuba nga wakatweyungako nga kye twogerako oluusi oyinza okuba tokimanyi. Naye bw'okebera mu previous videos zaffe kisobola okuwa ew'okutandikira. Bampita Vicky era nga nsinziira ku channels 2 ezikyasinza okukasuka amayengo gaazo ewala ddala, and I sign out.